Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga nzikiriza nti n'essaawa eno Omwoyo Omutukuvu agenda tukulembera nga tugabana ekigambo kino eky'olwaleero, emmere y'omwoyo, ng'ekigambo ekyo gwe mugaati ogw'obulamu ogutuwa emmere ey'obulamu. Era nga kino ekigambo kye tuwulira eri emmeeme eyo, oyo alina ennyonta agenda kujjuzibwa okusinziira ku bunene obw'oluzzi oluli munda mu ye. Alina oluzzi olunene agenda kujjuzibwa nnyo, era alina oluzzi olutono agenda kujjuzibwa kitono, ng'oluzzi olwo oluva ku nnyonta ebeera munda mu ggwe. Nga bw'olaba ng'ennyonta ekuluma, ennyonta bw'eba ekuluma nnyo omagaamaga, otunula eno n'ono onoonye amazzi g'okunywa. N'ennyonta bw'eba tekuluma, amazzi ne bwe gabeerawo tosobola galaba, tosobola. Naye ennyonta bw'eba ekuluma ekuleetera okwetegereza, n'ova ne ku by'oliko byonna ng'onoonya mazzi ga kunywa. Ebirala byonna oba tokyabiraba ng'oyagala mazzi ga kunywa. Kati Kristo yekka yatuwaga amazzi ag'okunywa ag'omwoyo ag'emmeeme zaffe ge tunywa ne tutaddamu kuwulira nnyonta, n'owulira nga munda mu ggwe ng'oli mumativu. Bantu ba Katonda abalungi, obubaka obwaleero mbuweereza abo ababuulizi b'ekigambo kya Katonda abasanga okusoomoozebwa okw'amaanyi, kubanga ekigambo kya Katonda kino waliwo okusoomoozebwa oluusi kw'oyinza okusanga n'ogamba naye oba kino kye kituufu, kubanga bangi balina okusoomoozebwa naddala amateeka nga bagamba naye ate amateeka gatugamba kino, naye ate fano nga batugamba kiri. Bantu ba Katonda abalungi, njagala nkubuulire nti okusoomoozebwa okwo kwatuuka ku baweereza ba Mukama mu Bayibuli. Bannabbi baafuna okusoomoozebwa, Yesu Kristo yafuna okusoomoozebwa, abatume baafuna okusoomoozebwa ku nsonga eyo yennyini baafuna okusoomoozebwa ku nsonga eyo yennyini ey'amateeka n'okubikkulirwa ne Kristo kye yali aleese eky'enjawulo. Y'ensonga lwaki bwe tulaba mu kitabo kya Maaka 12:33, y'ensonga lwaki Mukama waffe yakyogera mu Maaka 12:33 n'akinnyonnyola bulungi n'agamba bannange, okwagala kusinga ebiweebwayo byonna ne ssaddaaka. Mukama waffe n'akinnyonnyola bulungi n'agamba okwagala kusinga ebiweebwayo byonna ne ssaddaaka, kubanga okusoomoozebwa kwaliwo kw'amaanyi n'Abafalisaayo, kwaliwo kw'amaanyi nnyo, okuwakana kwali kw'amaanyi. Ne Isaaya yakiyitamu, baamuwakanyanga, ebintu bye yabagambanga baamuwakanya. Era Mukama waffe we yayimusiza Isaaya, kubanga jjukira Isaaya Mukama yamuwa okubikkulirwa, naye Mukama we yamuweera okubikkulirwa waaliwo ebyali bigenda mu maaso nga bangi bamanyi basinza Katonda naye nga tebamusinza nga Katonda bw'ayagala. Kyova olaba Isaaya waba atandika mu Isaaya 1, Isaaya chapter 1 okuviira ddala ku verse 1, olaba Isaaya atandika ne message Katonda gye yamuwa, kubanga jjukira Isaaya Mukama yamwimusa ebiseera bakabaka abo ab'enjawulo bwe baabeererawo, Uziya, Jotham, Ahaz, Ezekiya. Mu biseera ebyo bakabaka abo baabeeramu be bakabaka ba Yuda bwe baabeererawo. Kati ekyokulabirako katulabe Isaaya 1:2, Isaaya ng'ayogera obubaka Mukama bwe yali amuwadde. Kuno kwali kubikkulirwa Isaaya, bino byamubikkulirwa ajja ayogere n'ennyumba ya Isirayiri. Olwa Isaaya 2 ng'ayogera n'agamba ensi wuliriza kye njogera, abaana be nakuza. Mukama ye yali ayogera obubaka Isaaya bwe yaleeta, nga Mukama amugamba nti laba abaana be nakuza banjeemedde. Isaaya 1:3 n'ayogera n'agamba nti ente zimanyi ani nannyinizo, n'agamba n'endogoyi zimanyi ani mukama waazo, ani aziwa ekyokulya, naye bino bimanyi n'okusinga abaana ba Isirayiri. Obubaka buno Mukama bwe yaleetera Isaaya, ng'olwo okuwakana weekuli ng'olwaleero, nga bangi bagamba amateeka gatugamba kino ate gwe otugamba kwagala.
Isaaya n'agamba mu Isaaya 1:3 n'agamba tebategeererako ddala, they don't understand at all. Mu Isaaya 1:4 Isaaya n'ayogera bino oyinza obisomako mu kitabo kya Isaaya 1:4 kino kyengenda okwogera. Isaaya n'agamba mwegaanye Katonda omutukuvu wa Isirayiri ne mukyusa emigongo gyammwe ne mumuvaako. Wogenda ku Isaaya 1:5 n'agamba nti mwagala kubonerezebwa ate emitwe gyammwe gijjudde ebiwundu, emitima gyammwe n'endowooza zammwe ndwadde. Isaaya 1:6 n'agamba okuva ku mutwe muli balwadde, mujjudde ebiwundu. Bino ebiwundu yali ategeeza biwundu bya mmeeme, yali ategeeza nti munda mu bo mu mmeeme zaabwe balwadde, kubanga jjukirayo Mukama aba ayogera na mmeeme. Kyova agamba nti goberera omwoyo togoberera omubiri, aba ayogera na mmeeme. Isaaya 1:7 n'agamba abagwira, foreigners have taken over your land. Abagwira batutte egundi yammwe, ettaka lyammwe, nga aba ategeeza mmeeme nti n'emmeeme zaabwe ziwambiddwa. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda balungi, muwulirize bulungi kino, muwulirize bulungi bantu ba Katonda balungi. Isaaya yali ayogera ku mmeeme ng'agamba emmeeme zaabwe ziwambiddwa. Ge mataka ge yali ayogerako nti abagwira bagatutte, kubanga jjukirayo Sitaani wajja awamba emmeeme. Sitaani wajja awamba emmeeme, ge mataka Isaaya g'abayogerako, kubanga jjukira emmeeme yaffe Kristo mwatuula. Kati bw'agamba nti abagwira batutte bawambye amataka gammwe, ategeeza mmeeme. Isaaya kye yali ayogera wano. Era olaba nti wano Isaaya yali agezaako okulabula ng'ayogera n'abaana ba Isirayiri, kubanga waaliwo okuwakana ekiseera ekyo. Olaba Isaaya 1:10 n'agamba Yerusaalemi, abakulembeze bammwe, abantu bammwe abantu bo balinga Sodomu ne Gomora. Naye muwulirize Katonda ky'abasomesa. Kati wano Isaaya 1:11 ng'amaze bagamba ebyo, n'atandika bagamba point, n'atandika obubaka Mukama w'agamba. Isaaya 1:11 n'agamba nti Mukama agamba mulowooza njagala biweebwayo byammwe ne ssaddaaka? Ekyo Isaaya kye babuuza, kiri mu Isaaya 1:11 n'abagamba mulowooza njagala biweebwayo wammwe ne ssaddaaka? Mukama n'agamba nti nfunye ekimala era nkooye omusaayi gw'ensolo, ogw'endiga, ogw'embuzi. Kano kaali kabonero akategeeza eby'obugagga nti Mukama ebyo abikooye. Isaaya 1:13 n'agamba tebirina mugaso, okuwaayo kwammwe tekukyalina mugaso ekiweebwayo. Era Isaaya 1:15 n'agamba we munaayimusa emikono gyammwe mu kusaba sigenda kubatunuulira. Isaaya 1:16 n'abagamba mulekeraawo ebibi bye mukola, mwenaaze mutukule. Wano yali ategeeza mmeeme, kuba ekibi kibeera ku mmeeme, nga Mukama abagamba nga kyategeeza nti bali mu kuwaayo ssaddaaka n'ebiweebwayo, ne bo bennyini batambulira mu kibi. Isaaya 1:17 n'abagamba leka wabeewo obwenkanya, muyambe abo abanyigirizibwa abatanyigirizibwa. Era Isaaya 1:18 Mukama n'agamba nti leka ensonga eno tugimalirize. Buno obubaka mbuweereza ggwe omubuulizi w'enjiri, era ggwe ategedde amazima, ogume otegere nti ne bali abaasookawo baafuna okusoomoozebwa. Ate ku nsonga y'emu yennyini ey'amateeka, bo baalinga bamanyi gye bakoma okuwaayo. Jjukira Mukama yali yabagamba baweeyo buli mwaka, tebyali nga woolaba kati nti buli mwezi. Baali bawaayo buli mwaka, baalinga bawaayo buli mwaka. Kati wano ng'abagamba, kati wotunulanga Isaaya 1:19 Mukama n'abagamba singa mugondera
ekyo Mukama kyabagamba, mujja kulya ebirungi. Isaaya 1:2 n'abagamba, naye bwe munanneegaana zibasanze, nze Mukama wammwe nze njogedde. Ekyo kiri mu Isaaya 1:2. Bino Isaaya yali abigamba abantu abasuubira nti baweereza Katonda, nga bakola ssaddaaka, baweere ebiweebwayo, bo nga bagenda ne batambulira mu kwonoona, ne babeera mu kibi, ne bakola ebitasaana mu maaso ga Katonda, naye nga bagamba kasita bakuŋŋaana nga ssaddaaka ziweebwayo, kasita babeerawo ne bawaayo ebiweebwayo ne ssaddaaka, naye nga batambulira mu kibi. Mukama kwe kuwa okubikkulirwa Isaaya n'avaayo mu kiseera ekyo. Mukama kwe kuwa Isaaya okubikkulwa n'avaayo. Era mu Isaaya 1:2 n'agamba nti Yerusaalemi mwali mutukula nga ffeeza, naye kati mukyalina mugaso, mulinga omwenge. Kwegawa n'agamba mwali mulinga wayini, naye kati mulinga mazzi meereere. Nga kyategeeza nti n'enjigiriza gye bayigiriza tekyali mu kantu. Mulidde bantu ba Katonda abalungi. Era Isaaya 1:29 n'agamba mujja kwejjusa okusinza emiti. Kye yali ategeeza wano okusinza ebitonde, bantu ba Katonda abalungi. Wano Mukama kye yali ategeeza okusinza ekitali Katonda. Bino byonna birina byakuyiga, bantu ba Katonda abalungi, kubanga ekituufu tugenda kusanga okusoomoozebwa okungi buli muweereza wa kigambo kya Katonda eky'amazima ogenda kusanga okusoomoozebwa, kuba ngenda kukubulira ku bantu ab'enjawulo abaasanga okusoomoozebwa, nga bo okuva obwedda baali bamanyi ssaddaaka n'ekiweebwayo Mukama byatunuulidde kwegaba ebikwata ku mutima gwa Katonda. Nkulazi Isaaya yafuna okusoomoozebwa okwo. Kankubuulire n'omulala Hoseya yafuna okusoomoozebwa okwo kwennyininyini. Era mu Hoseya 6:4 n'agamba Isirayiri, Yuda, kiki ngenda okubakolera? N'abagamba okwagala kwammwe kwaggwaawo, kuggweerawo ddala, nga yali ayogera nga bw'olaba ku makya misiti, nga bw'olaba ku makya osanga obanga olufu nga lukoze ng'amazzi ku bisubi, ate omusana we gujja ne luvaawo. N'agamba n'okwagala kwabwe we kuli, nga tebalina kwagala. Hoseya 6:4 baali tebalina kwagala Isirayiri ne Yuda, nga tebalina kwagala wadde. Mukama n'atuma Hoseya ayogere nabo. Hoseya 6:5 n'agamba y'ensonga lwaki nsindise bannabbi bange bajje gye muli n'ekigambo n'obubaka obw'omusango n'okusaanyaawo. Era Hoseya 6:5 n'ayogera n'agamba nti kyenjagala kirambulukufu. Ey'oluzungu egamba what I want from you is plain and clear. Hosea 6:6 n'egamba mu y'oluzungu ng'egamba I want your constant love, not your animal sacrifices. I would rather have my people know me than burn offerings to me. Kiri mu Hosea 6:6 n'agamba nze njagala kwagala kwammwe okutaggwaawo okwa buli kiseera. Era awo Mukama ng'ali mugamba Hosea 6:6 nti waakiri njagala abantu bange bammanye okusinga okumpa ebiweebwayo, waakiri bammanye. Katonda ayagala bamutegeera, ayagala ggwe omutegeera omumanye. Bino mbibuulira gwoddemu amaanyi omubuulizi oleme kugwa mu maanyi, kuba ogenda kusanga abakuwakanya abakola ki. Ne Hosea baamuwakanya, teyaliyogedde bino, Katonda teyali mutumye wano nga tewali bamuwakanya, baaliwo nga bawakanira ddala. Hosea 6:9 n'agamba nti bakabona balinga ekibiina ky'abanyazi oba ababbi abalindiridde omuntu, ne ku kkubo erigenda mu kifo ekitukuvu batta oba batemula. Ey'oluzungu egamba the priests are like a gang of robbers who wait in ambush for someone, even on the road to the holy place they murder. Kakati kino tekyawukanye ne Yesu kye yayogera n'agamba ennyumba ya kitange mugifudde empuku y'abanyazi, ng'ayogera ku bakabona n'agamba ennyumba ya kitange, kubanga bo baali bafuula kwegamba we bafunira obugagga bwabwe, nga olaba olwaleero we kiri. Olwaleero abantu bangi bakola amakanisa naye nga bakikoze nga lwa ssente kugaggawala, nga ne looni zagenda okufuna akutunuulidde kabbo biweebwayo. Kati Yesu kye yayogera nti ennyumba ya kitange mugifudde empuku y'abanyazi, olaba tekyawukana ne
era kye yatuma Hosea mu Hosea 6:9 n'agamba bakabona balinga ekibiina ky'ababbi kuba wano bagamba the priests are like a gang of robbers who wait in ambush for someone. Ate nga bwe kiri kubanga olwaleero ogenda mu church ezimu ne bakugamba n'oba tolina transport waayo, n'oba tolina kyakulya ezo ziwe Mukama, ne gwe balabira ddala nti talina yeetaaga buyambi ne bamugamba sigira famire yo, ne wajja nga azze kwebuuza n'agamba ne musumba nkoze ntya, embeera ng'embi. Omusumba amugamba kati omanyi siga ensigo egenda okukwata ku mutima gwa Katonda. Kati bambi n'omuntu akantu k'alina kaasigaza okulya ne famire ye, kaasigaza okusasula school fees, ng'era bamugamba gwereeta ku church, abantu batuuka n'okugwa mu looni, bambi ng'ayagala kuwaayo. Alina 50,000 n'atya n'okuyimuka ng'ala musumba ali mugamba ba miliyoni mudde sayidi eno, ab'emitwalo 5 mudde wali, aba emitwalo 20 mudde wano, ab'e10 mudde wano. Kati ono alina 50,000 n'atunuulira bali abagenzi ab'emitwalo 5 n'alaba nga oba Katonda baasinga okwagala oba bagenda okufuna essaala ey'enjawulo. Ebyo byaliwo okuva dda. Kyovula mu Hosea 6, kyovula Hosea 6:9 n'otandika Hosea 6:6 wagamba nti nze kyenjagala kirambulukufu era kirabika. Njagala kwagala, n'agamba nze njagala kwagala, mbaagalako kwagala kummanya. Hosea 6:6 Katonda agamba nze mbaagalako kwagala wakiri abantu bange bammanye okusinga okuleeta ebiweebwayo. Hosea 6:9 n'agamba bakabona balinga ekibinja ky'ababbi abalinze omuntu. Kikwatagana ne Yesu kye yayogera nti ennyumba yange mugifudde empuku y'abanyazi. Era Hosea 6:9 awo n'ayongerako n'agamba bakabona bino byonna babikola bagenderedde. Priests do all this evil deliberately. Hosea 6:9. Kati nkubuulira nti kuno okusomozebwa kwaliwo kuva dda. Yensonga lwaki olwaleero abantu tugenda bagamba okwagala bangi bawakane. Bino byaliwo kuva dda. Kabeere Dawudi ne bw'olaba mu 5:1 Dawudi ng'amaze okola ekitasaanidde eri Katonda, Dawudi yakola ssaddaaka n'awaayo ebiweebwayo. Oluvannyuma ng'amaze obbiwaayo n'ategeera Katonda abigaanye. Dawudi n'ayogera mu Zabbuli 5:16 ne 17 Dawudi ng'ategedde nti ebiweebwayo ne ssaddaaka Katonda si byayagala, naye ayagala omutima ogumenyese omukakkamu. Ekyo Mukama kyayagala. Ne mu Zabbuli 5 okuva ku 7 paka 12 era akyogerako Dawudi, akyogerako n'agamba Mukama tatunulidde biweebwayo kubanga ensi yonna yiye n'ebigirimu bibye. Katonda ayogera n'agamba ye tali kuweebwayo ne ssaddaaka kubanga ensi yonna yiye n'ebigirimu byonna bibye. Mukiwulidde bantu ba Katonda balungi, kubanga ssaddaaka nga tezijjaawo kibi. Ekigaana emmeeme y'omuntu okugenda mu ggulu, ekigaana soolo okuyingira mu ggulu kiba kibi. Kati omuntu waba n'ekibi tasobola kuyingira mu ggulu kubanga ekibi kiba kikula kya Setaani. Sin etegeeza Satan in nature, S-I-N, S Satan, I in, N nature, kiba kikula kya Setaani. Kati omuntu waba n'ekikula kya Setaani takkirizibwa mu ggulu. Kakati ekituyamba ne tubanga tusobola okugenda mu ggulu, omusaayi gwa Kristo yatunaazaako, naye ekiweebwayo n'ekisaddaaka tebijjaawo kibi. Ne Pawulo maaso awo ngenda kukulaga yakinyonnyola bulungi kuba naye yafuna okusomoozebwa nga bakabona abakuŋŋaanya ssaddaaka bagamba oyogera otya ku ssaddaaka, oyogera otya ku kiweebwayo. Bantu ba Katonda balungi, kabeere Solomoni omusajja Mukama gwe yawa amagezi. Solomoni bw'olaba mu kitabo ky'Omubuulizi 5 olunyiriri olusooka, Solomoni ayogera nti kisingako okugenda mu yeekaalu okuyiga okusinga okugenda ng'ogenze kufuna ssaddaaka, ogenze kuwaayo ssaddaaka. Kiri mu Mubuulizi 5 olusooka. Bantu ba Katonda balungi, siri mu kugamba nti okuwaayo kubi, naye ndi mu kugamba nti okuwaayo tekujjaawo kibi era tekutwala mu ggulu, era togenda genda mu mwoyo lwa kiweebwayo. Era n'ekyaleeta Yesu Kristo, kubanga ebiweebwayo tebyajjangawo kibi. Mukama waffe Yesu Kristo kwe kujja nga ye ssaddaaka
omusaayi gwe baayiwanga ogw'endiga ogw'ebisolo ogwaki ne bagaa kati Mukama kaweereze saddaaka emu ebyo byonna biveewo. Kubanga bakabona saddaaka baali bazifuula bizinensi nga babifuula kwefuniramu bo nga wolaba abaana ba Eri kye baakola ng'abantu bwe baleeta ebiweebwayo bo balaba nga babaleetedde kulya nga ne Katonda tebamulowooza nako. Kyovula Mukama atugamba Ruumi 12:2 ffe tetulina kugoberera nkola ya nsi eno, do not conform to the pattern of this world. Eyo nkola ya nsi eno ekiseera kiweddeyo. Katonda ayagala akolagane na buli muntu. Katonda ayagala akolagane naawe butereevu kuba yakutonda mu kikula kye. Munda mu ggwe nga mwatuula si mu bizimbe. Mu Bulizi 3:11 yakuteekamu eternity ng'atuula mu mutima gwo wasobola okutuula. Kyovula mu Matayo 9:13 ayogera n'agamba nti genda olabe ekitegeeza ekyawandiikibwa nti njagala kisa naye sinoonya biweebwayo, sinoonya saddaaka. Matayo 12:7 n'addamu n'atugamba nti ye ayagala kisa kubeera ng'omuntu oli wa kisa si saddaaka. N'agabo baddala omanyi kino kye kitegeeza wali badde tosalira bantu musango abatalina musango kubanga batamanyi kwagala bo bali mutusalira musango bali mugamba kino tekisoboka. Bantu ba Katonda balungi era omu ku bantu abaafuna okusomozebwa okungi ku nsonga yennyini y'amateeka yali Pawulo yafuna okusomozebwa kungi nga bamusalira omusango bagamba byayogera si bya Katonda nga bamusalira be bakabona. Era kyova olaba mu Bebbulaniya 10 ku lunyiriri olusooka, Bebbulaniya 10 tutandikire ku lusooka, Hebrews chapter 10 verse 1 olaba Pawulo annyonnyola n'abagamba amateeka gano siga ddala. N'agamba amateeka gano galinga kisiikirize ekyebyo ebigenda okujja. N'abagamba ebyo ebiweebwayo byennyini bye muwaayo buli mwaka bye muwaayo olw'amateeka tebitukuza muntu oyo abazze eri Katonda. Ekyo kiri mu Bebbulaniya 10 olusooka ng'akulaga ebiweebwayo tebigenda kutukuza kubanga ffe tuli ba soul winners. Kati twagala kuwangula mmeeme eyo etuuke mu ggulu. Kati tukubuulira ki ekiyinza okuleetera emmeeme eyo okugenda mu ggulu? Kibi kuvaawo. Naye bw'oba okyatambulira mu kibi kyolabira ddala ne wekkiriranya n'ekibi naye ggwe ng'oganze Katonda kasita muwadde saddaaka nga n'omwana wo walwala muli obeera ogamba Katonda ajja muwonya kuba luli nawaayo naye luli nawaayo ate neera ngenda kuwaayo. Kati ng'omanyi nti Katonda oli mumugula ebiri mu nsi byonna bibye. Ekyo kye yagamba Dawudi n'amugamba ebiri mu nsi byonna byange. Dawudi nga ayagala kuwaayo saddaaka ng'amanyi saddaaka Katonda z'agenda okukkiriza. Katonda n'agamba Dawudi nti ebiri mu nsi byonna byange mu Zabbuli eya 5 okuva ku nnyiriri 7 mpaka 12 n'amugamba wuliriza ebiri mu nsi byonna byange byonna bye mwagala okumpa byange. Bantu ba Katonda balungi lwaki twogera ebintu bino? Twagala omutima gwo gwonna oguteke kwagala kuba Katonda kwagala. Bantu ba Katonda balungi Bebbulaniya 10:2 Pawulo n'ayogera Bebbulaniya 10:2 n'agamba singa ddala abantu abasinza Katonda baabadde bamaze okutukuzibwa okuva mu bibi byabwe baali badde tebakyawulira musango gwa kibi munda mu bo era ne saddaaka zaali badde ziggwawo. Kati ekyo kibeerawo mu Kristo gw'okuwulira nga toli guilty nga towulira musango. Bw'ojja mu Kristo otuuka essira nga gwe teweeraliikirira totya n'omusango toguwulira ng'omanyi w'oyimiridde ne Katonda ng'omanyi nti nze ne Katonda ne nva mu nsi ndi bwe nti. Ne woba otambula n'oba osala kkubo gw'owulira nga tolina kutya tolina kweraliikira kubanga omanyi ky'oli ne Katonda. So ng'ono atunuulidde saddaaka zokka n'ebiweebwayo nga talina kwagala erimulirwa naawe ekyo tasobola kiwulira. Buli kiseera abeera mu kutyaga Katonda oba ki. Ne bw'alowooza ku kufa abeera agamba oba ndi ntya oba ŋŋenda wa. Naye gwe okwagala kukukyusa entegeera yonna n'otandika okubeera nga Katonda kuba Katonda kwagala. Bantu ba Katonda balungi. Era Pawulo bwe baamuwakanyanga ku kyamateeka kino
nga bamugamba eddala ku kiweebwayo ne ssaddaaka bo bakabona nga balabanga byebikulu. Pawulo n'abagamba mu Bebulaniya 10:5 n'abagamba ne Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali tannaba kujja ku nsi yagamba kitaffe n'agamba nti ebiweebwayo ne ssaddaaka si by'oyagala, y'ensonga lwaki onteekeddeteekedde omubiri kubanga tokyagala ssaddaaka na biweebwayo. Ng'olwo Mukama waffe yabyogera nga tannajja ku nsi ng'agamba kitaffe nti onteekeddeteekedde omubiri kubanga tokyagala ssaddaaka na biweebwayo. Era Bebulaniya 10:8 Pawulo n'addamu era ng'agezaako okunnyonnyola bakabona n'agamba nti Katonda si musanyufu ne ssaddaaka n'ebiweebwayo. Newankubadde ssaddaaka n'ebiweebwayo bino byonna tubiwaayo kusinziira ku mateeka. N'agamba newankubadde tubiwaayo kumusinziira ku mateeka naye Katonda tali pleased nabyo, si musanyufu nabyo. Ekyo kiri Bebulaniya 10:8. Leero njogedde ebyawandiikibwa bingi, ogendeyo osome owulirize, kubanga tetwagala kulemwa kugenda mu ggulu bantu ba Katonda abalungi. Kijja kuba kya nnaku okutuuka mu maaso ga Mukama Katonda. Musa aveeyo akulumirize, Pawulo aveeyo akulumirize, nga ekigambo kyennyini kye yayogera ekiri mu Bayibuli nga kye bajjayo kye bakusomera tayogera kirala, ayogera kye wali olina omukisa okutuukako ekigambo. Ekigambo kikusalira omusango kubanga ekigambo ekyo ye Kristo, ye mwana wa Katonda. Tuwulirize nga tukyalina omukisa bantu ba Katonda abalungi. Tuwulirize nga tukyalina omukisa kubanga Mukama atuwadde Kristo. Tuwulirize Kristo. Bebulaniya 8:9 egamba nti Mukama ajjawo ebikadde byonna n'atuleetera Kristo. Kati ffe tulina kugondera Kristo, etteeka lye yatuwa ery'okwagala. Yagala Katonda, yagala muliraanwo. N'agamba wonaatuukiriza etteeka ly'okwagala ojja kuba otuukiriza amateeka gali gonna gonna. Lwaki oleka muliraanwo nga talina ssente zigula ddagala ng'odduka agenda kuwaayo ekiweebwayo? Ekiweebwayo sigaye nti togenda towaayo, naye muliraanwo ono gw'olesse ojja kutuuka mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo, ekigambo kye yayogera kituukirire ku ggwe, ng'agamba nti we nnali njala tewampa, omugaye Mukama wange ddi lwe nakusanga, akugambe lwotaawo oyo gwe nakusembereza tewampa. Tolowooza nti omuntu oyo Mukama omukusembereza n'omusinkana mu bulamu wamusinkana businkanyi. Nedda, yali nteekateeka ya Mukama osinkane n'abantu abo b'osinkana mu bulamu, nteekateeka ye, era Mukama ajja kujjukiza nga bwe yayogera nti bangi bajja kujja mu maaso ge, abalala bagambe we nnali sina lugoye tewampa, bamugaye ddi lwe nakusanga Mukama wange. Abajjukiza oyo gwe yabasinkanya ne batamuwa, woowa ali mu mubiri nga gwe oba owadde Kristo. Tuyige okweterekera eri ewatali babbi, ebiyenje gye bitajja kulumira ekyo kyoterese. Bantu ba Katonda abalungi, ne we tulaba mu Bebulaniya 10:11 Pawulo yafuba nnyo okunnyonnyola bakabona. Bebulaniya 10:11 n'ayogera n'agamba nti bakabona bakola emirimu gyabwe nga bulijjo, mwaka ku mwaka, buli lunaku. Naye n'agamba ebyo byennyini ssaddaaka tezijjawo, bibi bisigalawo, kubanga ekibi kikula kya Sitaani. Kati bo bakola emirimu gyabwe mwaka ku mwaka, buli lunaku, naye ekibi ne kisigalawo. Kati ate ekibi ekyo ne kitwala abantu mu ggeyeena. Ate era n'ayogera ne Bebulaniya 10 okuva 15 paka 16 n'agamba n'Omwoyo Mutukuvu mujulizi. Omwoyo Mutukuvu naye mujulizi era ajja kwogera, kubanga Mukama ayogera nti nkola endagaano nabo era nteeka amateeka gaabwe mu mitima gyabwe ne mu ndowooza zaabwe. Kati gano amateeka ge twogera, okwagala kwe twogera, Mukama agatadde munda mu mutima gwo ne mu ndowooza yo, gojja kumanya ekyokukola. Newankubadde bagenda kuwakana, bawakane, bagambe nedda, bino si bituufu, ono amenya omubiri gwa Kristo, nedda. Njagala kukubuulira gwe ayagala okutuuka mu ggulu, tokkiriza kuva mu nsi eno ogende mu muliro obeere ng'otawaanidde bwereere. Bantu ba Katonda abalungi, tokkiriza kutawaanira bwereere. Bino bibaddewo okuva emabega. Pawulo alina ne we yatuuka n'ayogera ne bakabona n'abagamba, njagala kulangirira kino, kiyinza n'okubaswaza.
abamu ku mmwe temumanyi Katonda. Naye ng'ayogera n'abakabona. Ekyo kiri mu Bakolinso ekisooka 15 tandikira ku 33 n'34. Abakolinso ekisooka 15 soma 33 n'34. Pawulo n'abagamba nti kuba abamu baagoberanga ebyabakabona ne bagaana okubivaako. Pawulo n'abagamba nti wewe yayogera n'agamba nti okutambula nabo kigenda boonoona. Pawulo n'ayogera nti mbalangirirako ekintu ekikwasa ensonyi, abamu ku mmwe temumanyi Katonda. Ng'olwo bagezaako muwakanya ng'ate ensi yonna emanyi nti bo bakabona be bamanyi Katonda. Era ne Yokaana yakyogerako nnyo. Yokaana naye yakyogera, ne Mukama waffe Yesu Kristo yakyogerako nnyo, kuba baafuna okusomoozebwa nako ng'era kuva mu mateeka. Nako nga kuva mu mateeka. Abafalisaayo waliwo ne baatuuka Abafalisaayo ne baatuuka nga bali mu kubuusabuusa Yesu. Kati nga mu Yokaana 9:28 ne batandika okukaasinga okukolomera Yesu nga bagamba iffe tuli bagoberezi ba Musa, nga bagamba abagoberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo nti ffe bo bakabona bagamba nti ffe tugoberera Musa naye mmwe muli bagoberezi b'oyo gwe tutamanyi. Era mu Yokaana 9:29 ne bagamba ffe tumanyi Katonda ayogera ne Musa, nga bategeeza Musa yabawa amateeka, nga bagamba ffe tumanyi Katonda ayogera ne Musa naye oyo mwe gwe mugoberera ffe tetumanyi, nga bagamba bagoberezi. Kakati bo bakabona kyabatawaanya nnyo okutegeera amazima, kyabatawaanyiza ddala. Waliwo n'abagenda okuva mu bulamu bw'ensi eno batuuke wali, abamu nga batuuse na mu muliro nga lwe bategeera amazima, babeere ng'omusajja oli gwe boogerako mu Luka 16. Abulahamu gwe yagamba, omusajja oyo yali agamba nti batume omuntu agenda alabule. Bwe yali wano ku nsi nga bamugamba nga tawulira, naye bwe yatuuka eri mu muliro mu Luka 16:31, Abulahamu n'amugamba nti abantu tebajja kuwulira oba tebasobodde kuwulira Musa ne bannabbi ne banaasindika omuntu okuva mu ggulu agendeyo abalabule, era tebajja kuwulira. Kubanga oli ye bwe yatuuka mu muliro ng'agamba abatume omuntu abalabule baganda be ku nsi mu Luka 16:31, Abulahamu n'amugamba obanga tebawuliriza abo be baabawa ne Musa nga bategeeza mu mateeka Musa bye yawandiika, n'agamba tebajja kuwuliriza ne banaatuma omuntu n'ava mu kufa, era tebajja kuwulira. Kubanga abo bangi abagoberera amateeka kye batamanyi, bw'otuuka eri Musa yennyini avaayo n'akulumiriza. Musa yennyini avaayo n'akulumiriza nga Mukama waffe Yesu bwe yakyogera. Kubanga Mukama waffe Yesu Kristo ayogera mu Yokaana 5:45 n'abagamba nti temulowooza nti nze ngenda obbalumiriza mu maaso ga Kitange. Musa oyo yennyini gwe mwogera, gwe mulinamu essuubi, yennyini agenda balumiriza. Ekyo kiri mu Yokaana 5:45. Kubanga leero waliwo abagamba ffe batuwa amateeka tetuyinza kuva ku mateeka. Ekyo kyennyini ekiwandiiko Yokaana 5:45, Musa oyo yennyini ajja kulumiriza. Ate Musa tagenda kwogera bintu bipya omuntu by'otawulirangako, ayogera ekyo kyolaba mu bikolwa by'abatume 3:22. Musa we yagamba nti Katonda agenda bayimusiza omulala nnabbi nga nze, naye oyo kyabagambanga kyonna mukigobererenga era mumugondere. Awo Musa ekyo kyennyini kyaddamu n'agamba nabagamba Katonda agenda kuyimusa nnabbi nga nze, naye kyabagambanga kyonna mukikole mumugoberere. Kiri mu bikolwa by'abatume 3:22. Kristo yatugamba kwagala. Kati bwe banaakusomera ekyo ng'ogamba nti gwe omusumba we yakugamba ki? Ogenda kunyumya musumbawo? Kola kwagala. Ddala kigasa ki omuntu n'obeera nga walokoka ebbanga lyonna ate n'otagenda mu ggulu? Kigasa ki? Kyova olaba Mukama waffe yabagambanga, n'olaba mu Yokaana 1:17 n'agamba Katonda yatuwa amateeka ng'ayita mu Musa, naye ekisa n'amazima byajjira mu Yesu Kristo. Ekigambo eky'amazima kikulu. Bwe baga nti Musa gwe baayisaamu amateeka, naye amazima gajjira mu Kristo. Kati oba weebuuza ekyokola, amazima ye Kristo. Kuba wabaawo ebintu bibiri nga weebuuza naye ekituufu kye kiriwa? Amazima ye Kristo, lye kkubo, ge mazima, bwe bulamu.
mu kintu kyonna kasita weebuuza amazima ge galiwa, tegeera nti amazima ye Kristo, bantu ba Katonda abalungi. N'olw'ensonga eyo kusoomoozebwa kintu kya bulijjo, totyanga abantu bakuwakanya. Ne Kristo baamuwakanya ne batuuka n'okugamba mu Yokaana 9:29 nti ffe tumanyi Katonda ayogera ne Musa, naye oyo ffe tetumanyi. Owulidde bantu ba Katonda abalungi? Kati oba kyatuuka ku Yesu ne kituuka ku Pawulo, ku Isaaya, ku Hosea, gwolooza tekikutuukeko? Yesu yatuuka n'okugamba nti bannaaye, endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange endiga ze ziwulira eddoboozi lye. Era n'akiddamu mu Makko 12:33 n'akinnyonnyola bulungi nnyo. Bantu ba Katonda abalungi, bantu ba Katonda abalungi, tugoberere amazima. Ola ne mu Yokaana 6:32 era n'akinnyonnyola kye kimu. Bantu ba Katonda abalungi, era bwe bajja okukwata Yesu nga baagala kumutta, alina bwe yabagambira mu Yokaana 7:19 n'abagamba Musa yabawa amateeka, naye tewali omu ku mmwe agondera amateeka ago. N'ababuuza, lwaki mugezaako okunzita? Ng'olwo baagala agoberere kiri Musa kye yayogera, nga tebamanyi nti oli Musa yali ateekateeka kkubo, ate Kristo ajje yali abawadde amateeka ng'akapande akabasongera ku Kristo. Nga w'otegeera amateeka gano ate gagonza obwali badde obukakanyavu bw'omutima gwo, kikwanguyira okutegeera Kristo. Era waliwo ne mu Yokaana 8:5 bwe baamugamba nti ffe mu mateeka gaffe Musa yatulagira omukyala bw'ati bamukube mayinja, nga bo tebalina kwagala, wabula ye Yesu n'abalaga okwagala, kubanga ye yabagamba nti oyo atamukubangako jjinja, oyo atakikolangako yaba asooka. Yesu nga bo baagala mukuba mayinja okusinziira mu mateeka, n'abagamba oyo atakikolanko yaba asooka okukikola, yaba asooka akanyuga ejjinja, bonna ne bavaawo. Ng'olwo Yesu ali mu kubalaga nti gwe kyoyagala bakukolere ky'oba okolera n'omulala. Gw'oba toyagala kukuba mayinja, lwaki omukyalo oyo mumukuba amayinja? Gw'oba toyagala kukuba mayinja, lwaki omukyalo oyo mumukuba amayinja? N'olw'ensonga eyo ate Mukama waffe akimanyi nti ebyo bye twagobereranga ebikadde bye baatusomesa nga tetunafuna kubikkulirwa. Y'ensonga lwaki mu Bakolinso 5:7 atugamba muleke ebyo ebikadde. Bakolinso 5:7 muleke ebyo ebikadde. Bantu ba Katonda abalungi, w'otunula mu kitabo kya Maaka 12:33 eyogera, Mukama waffe atugamba nti okwagala muliraanwo kusinga ssaddaaka n'ebiweebwayo. Era ekigambo kino kigenda kusala omusango, bantu ba Katonda abalungi. Ekigambo kyennyini kye twawulirako kigenda tusalira omusango. Ku lunaku olw'omusango, ekigambo kya Katonda ye mulamuzi. Ekigambo kya Katonda ye mulamuzi. Ekigambo kya Katonda ye mulamuzi. Nga bw'olaba mu Isaaya, olaba mu Isaaya 4 okuva ku lusooka paka ku lw'omukaaga, Isaaya kyamutuukako. Isaaya n'agamba tewali mazima, tewali kisa, tewali na kutegeera Katonda. Abantu balinga mu ssaddaaka, biweebwayo, naye ng'amazima tewali, ekisa tewali, okumanya Katonda tekuliiwo. Ekyo kiri mu Hosea 4 okuva ku lusooka paka ku lw'omukaaga. Hosea 4 okuva ku lusooka paka ku lw'omukaaga weewali ebyo nga boogera nti bane tewali mazima, tewali kisa, n'okumanya Katonda tekuliiwo, okutegeera Katonda tekuliiwo, naye nga bali ku ssaddaaka. N'olw'ensonga eyo, bantu ba Katonda abalungi, tuyaayaanire okutegeera Katonda, okuba n'okwagala tumumanye, kubanga tukirabye Katonda ayagala tumutegeere. Katonda ayagala tumutegeere, ayagala tumumanye. Bantu ba Katonda abalungi, Katonda ayagala tumumanye okusinga ssaddaaka. Ayagala nnyo tumumanye, tumutegeere, abantu be bamumanye, bamutegeere. Bantu ba Katonda abalungi, ekyo Katonda kyayagala, bamumanye. Era Hosea 6:5 akinnyonnyola bulungi nnyo. Bantu ba Katonda abalungi, Hosea 6:5 n'agamba nti ensonga lwaki mpeereza bannabbi bange baleete obubaka buno obw'okusala omusango, kye mbaagalako kintu kitegeerekeka bulungi ate kirambulukufu.
Hosea 6:6 n'ayogera nti mbaagalako kwagala okwa buli kiseera si ssaddaaka. Era Mukama n'agamba nti njagala waakiri abantu bange bammanye okusinga ssaddaaka. Kankisome mu Luzungu Hosea 6:6. Kantandikire ku Hosea 6:5. Mu Luzungu egamba weti, that is why I have sent my prophets to you with my message of judgment and destruction. What I want from you is plain and clear. I want your constant love, not your animal sacrifices. I would rather have my people know me than burn offerings to me. Kiri Hosea 6:5 ne 6:6. Bantu ba Katonda abalungi, abantu balage kwagala. Abantu balage kwagala. Funa obudde oyiteko mu malwaliro. Olaba abo abantu baaleka abali obubi. N'otwala kitole kya sabbuuni otuleko naye omuwulirizeeko. Bw'oba osobodde ogendeko mu makomera olaba abo batayina. Bantu ba Katonda abalungi, osobola okusanga omwana ng'atambuza menvu naye ng'ekibbo kyonna muli mu kapito wa mitwalo 2 oba 3, naye nga gwe Mukama akuwadde obusobozi osobola okubuuza omwana oyo omuto obeera wa n'obakyalirako n'olaba maama we n'okwata emitwalo egyo 2 oba 3 n'obawa. Bagenda kulaba Katonda, tebagenda kulaba ggwe, kuba bagenda kwebuuza omuntu atatumanyi, tatulinaako Luganda. Era bo bagenda bafukamira bagambe kitaffe otujjukidde, weebale. Ogenda kukwata ku mitima gyabwe Katonda ng'akosezza. Mukama bakuume, mwebale kumpuliriza. Era nzikiriza nti gwali yenna nga bakuwakanya, balaba nga gwalimba, nzikiriza nti ozzeemu amaanyi. Gwe sigala ku mazima, kola okwagala, buulira kwagala. Okwagala ye Katonda. Era olunaku lw'omusango nga bayimiridde mu maaso, ng'abantu bonna ensi n'ensi zonna ziri mu maaso ge, okwagala yagenda okuleeta omusango. Okwagala yanenya ensi, okwagala kwe twasobya. Gwakoze okwagala mu mulembe guno, essaawa eyo ogenda kubeera mu ssanyu. Ogenda kubeera mu ssanyu kubanga okwagala kugenda kulaga nti kukumanyi, era gwe n'okwagala nga muli kimu. Mukama bakuume, mwebale kumpuliriza.